Yes, okay, tugenda baso Happyland Film Production. Etandikwa film tandika mutandisi bakutusizako film yabwe. Songa Nakibuka Latifa kusukudeni kwa linyo tandika mutandisi. Nantale Suzane. Echali tandikwa Akugizibwe Moses Mosh. Echali tandikwa tugenda maso mpola. Era toyina kuleka ndi Osubwa Matovu Philips. Etandikwa tugenda maso atendete. Era nga kavuma jimonga ne kusukudeni kwa linyo. Echali tandikwa Tosubwa Seche wa Gonzaga. Nyilaneza Ruthe. Ichatandika Nasari Jacinta. Tukyasumula busumuluzi. Onagamba emizigo nedda. Tutandika mutandisi embera y'omuzigo. Twaga ku mulundi guno tulabe firimu yaffe n'empya y'omulembe. Era tutandikira ku mizigo. Omanye eky'emizigo kyo oyinza okigerageranya ku ky'omulala alunda. Akugizibwe Moses Moshi yayiyo olugero olwa firimu eno gyotandika tugenda maaso. Songa Nyeraneza Ruthi Yewelo Fair ekyali ntandikwa tulengera omwana obwala ogenda maaso akoloboza Sonko Ntrasi Gerard ye mukwasi w'ekifaananyi ekyali ntandikwa tugenda maaso. Akugizibwe Moses Moshi era n'akola ku ky'okuba ndi alabirira abazanyi ba firimu eno. Ntrasi Gerard ye director of photography. Tutandika mutandisi tugenda maaso. Akugizibwe Moses ye executive producer. Tulengera abato bagenda maaso ku kyasonko kwe bali. Sekyewa Henry Gonzaga ye assistant director wayo. Ekyali ku ntandikwayo tugenda maaso mpola. Era nga Trust Gerard editor firimu eno. Tugenda maaso tutandika mutandisi atendete. Akugizibwe Moses Mosh yakoze ku location zizona. Songa Akugizibwe Moses Moshi ne transport yamukolako. Tukyakwanjulira firimu yaffe era tugenda maaso. Akugizibwe Moses ye director wayo. Abato bagenda maaso ku kyasongo kwe bali. Nga bw'omanyi munnanga abaana abato bitono nnyo bibasumbuwa muzannyo na kyakulya kyekisinga bakola obubi. Era enkaana zaabwe kiriko ani azannya obubi wali. Buwe buli mu Sonko. Buli mu Sonko. Ekyali ntandikwa. Be baana ab'oku mizigo owamulirwana abayina ozzanyako n'owamulirwana. Suula omwana n'omulonda. Awo ngenze mukyakumeka ye. Okanyuze bubi. Bw'okanyuga obubi obose. Ekyatandika mutandisi. Buli wano bweyagala tebuyina atawaanya. Bugenda maaso ku kyebuliko kyekya Sonko. Ku mulundi guno twaga tumanya abaana b'emizigo kiki. Firimu bagiyita emizigo nedda. Bannanga omuzigo gwo teguwangaalikikako. Oguyingiramu ng'onoonya kweyiiya naye ate omuzigo gwagenda wala. Twaga twe ku mulundi guno kyanjawulo ki ekiri ku mizigo emirala. Ye bannaffe ab'emizigo gy'eno kiki. Kuba buli omu ku mizigo gy'awangaalira gy'alabira ennaku era gy'alabira essanyu oba oli awo. Kubanga eby'emizigo byo tebitotolwa. Tukyali ku nyanjula ya firimu anti tugenda maaso era nga tutandika butandisi. Natenga bulijjo ku Emmy's production. Akati oluvannyuma omwana ono bwedda gwe tulengera abali mu Sonko ogenda okwetegereza asinda. Omwana asindira ki? Obadde kiggwe? Sina gyembadde. Ate alina kyabadde asinda. Jangu. Sooka ojjumbulire. Taata abadde yeebasa. Lwaki nkubye? Ogenda okwetegereza omwana ekigambo ky'alina. Maama amusimudde. Abadde azanya n'akaana kamulirwana. Ebintu by'emizigo bizibu. Oli yamusaba ku munnyo n'agumumma. Asanze akaana kono akazanya n'owaaba akasimudde. Kade weewawo kalina amatama amanene naye ate gazimbyemuko kumpi ziba kakyanzaawo. Bannange omuntu aliwo n'emizigo gino egiriko bannalukalala. Maama n'akomawo.
omwana lwaki omusiikudde oluyo okwenkana otyo era siro eno muzimbiza ennyo ekiri awo omwana wadde oyagala amatama gakunyuulako bukunyuuzi akaganyo ozannya n'abaana ba mulirwana kazigwe nno naawe omukazi mubamu abakazi ab'olukaali ayongera ku muwendo gw'enjala ebeekuluma aŋŋambye tugenda maaso kati omwami ng'atandika omubuuza omwana okumukuba nga azannya ne baana banne kikyamu ki ekyokulabika nti omwana azannya ne baana banne oyo omukazi nze anvuma emisana gonna kati kumbe ssebo omukyalo ono yatamwa mulirwana oli maama w'akaana muwala we kabadde azannya nako ku lw'okuba nti maama w'akaana kali mbabeera bayomba mukazi amulangira kale nno ennyomba ez'abantu abakulu ate tizisaana kulabika ndi zigattibwamu ki abaana abato era y'omwami kyagamba omwana buli w'omutendeka nti tokolagana wa muzigo gwe tutakolagana naye ne waaliba atandikidde ku muzigo era alibaako baabuula so nga ate omunange obulamu bw'omuntu yenna kizibu nnyo okutandikira mu nzimbe yiye ono agamba tekisoboka kukkiriza kyalasobola kukola kwe kulabika ndi akkiriza abantu abatali beewaabwe kulabika ndi babeera nabo yamugamba nti munange ezo mpisa mbi ayi n'ekirala tokolanga lutalo oba bukyayi wankomeredde omuntu ne waba alina kye yakola afazaali omuleka n'omwesonyiwa omutima ogutasonyiwa guyiga obulogo mwana nzije ne mubirooto wano ngeri gye tutafumba ekyamisana kenziremu nsiko otulo ndaba oba ntufuna kale ye omwami yageza okoma ku mukyala we aleme okuddira ennyombo ezaabwe ng'abantu abakulu ate okuzigatta munange mu mukwano gw'abaana abato toyinza kulema baana kulabika ni bakolaganira wamu era tulengera lagenda maaso bazannya tulaba emizigo gibeera mu layini weegityo era nga mulirwana muba mwetunuddemu kwegamba osobola okuyimirira mu ggo n'olingiza ekiri ewa mulirwana okumanya emizigo si myangu baana bagenda maaso bali mu kuzannya mizigo gyegyo mulirwana okwoleza akabalaza ka mulirwana olutalo lulala okufumbira akabalaza akatali kakoosuula amanda oba oleesa obuzibu kale mizigo egyo ate mulimu abaagalana abalala be bano wano oyagala kuŋŋamba oba ogezako kuŋŋamba nti poloti wasasudde kati bano bo omukwano gwe balina buli kaseera ogwabwe omukwano guli developumento omwami agenda maaso n'okwanjula ensonga ya poloti yaguze poloti ku kyayi musajja gwe ate okyayira kyow'amatama naawe oyinza otya okugula poloti nga simanyi kati sinkubuulidde lengera laava eri wano olina okulayika ndi ombuulira era engeri yonna buli kimu kyoba otuuseeko kati olina okuneetondera lwaki oŋŋamba leeti mukazi wa ntondo nnyo okimanyi naawe era buli kimu banyagala nkwanjulira ekyo ekiba kituukiridde ekitatuuse mba saagala kukikwanjulira manya nkwagala gwe wano ku mutala gwano labyewo omukazi alina ettama ng'eririyo gwe okimanyi ab'amatama be bankuba ku muluka mulamba yono yaliko yekka ow'ettama amwagala kale n'ebiseera ebisinga omwami abeera bize ng'akola ekintu kino kirabisa okuba ndi kitabula nnyo omukyala ayagala abe ng'amufunirayo akadde abeere naye omwami aba n'obudde butono nnyo ewaka so nga munange omukyala aba ayagala alabe nga olunaku olumu asiiba ne bba amulumise babeera wano ne bageya bamulirwana bannange tondiisanga emimonde mukazi wa wali yagoyeza omugoyo nga mulaba omanye ebyemizigo bino ofuba okulaba nga tebalaba mmere gy'ofumbye bw'otafumba bakwogerako emizigo kuba kwegeya kati okuva omwami kaguze poloti omukyala yatandikirawo musuubiza
Ekinaddako kwe kulayika nti amuzaalira abaana mu bangi. Omwami alabika ewaabwe bali batono, balina okumuzaalira abaana ekika kiwere. Kati olunaku olwaddako enkeera baabo famire abalya ku muwogo omusiike n'amata abo baba b'amaanyi. Kano tekaagala kunywa kati buli kalaba obuugi ewaka keerabanga akali ku ssomero. Ssomero banywa obuugi n'akawunga tewali we babalansingira diet. Ate okunywa obuugi ate ogw'emiwogo kumbe ye taata ye yabimanyira dda. Toyagala kulya muwogo amutadde yinje, muwogo yawusse. Kano bakaaba ki kano? Obuugi tekayagala kunywa buugi, omwogo kagutadde yinje. Nze sijjako bunywa. Bano abaana abakuze ekyejo kale no bwe batyo babeera. Era oba tomukutte bulungi okanda okoze loosi. Tugenda maaso. Ebyemizigo mwoleza kabalaza. Ono mulirwana. Tukyali ku nyanjolo ya sinema, tugenda maaso. Laba emizigo. Oweta wano n'owetamu n'eri emizigo ne gyetooloola. Katula tulyo nga waluwajja. Waayo oli oti? Ye tuli muli mutya. Bavubuka b'oku mizigo abataawasa. Guweebuzabuuza ali nno nga ne ogugamba guveeyo omutwalo tegusobola. Muka musajja naye ate alina mulirwana gw'atayagala kulabako. Leero oli buli omu amuyisa bubi. Kakatwadde erudda. Ono omukwano gwa zaamulabeko. Oduwe ate kati kalaga wavadde butongo mmanyira. Nedda nze sikumanyira kugamba mazima. Aliwa. Sala kabiri kosiba. Enviri nga walikola kuba wako kati kwa bali. Nyogera nnyo. Azze okulayika ni amulabako munne. Era ng'omanye ebyabakyala akaviri wasibye kammeka. Gwe sooka ogeddeko eri. Wabuuzizza dda ye. Kwe kubuuza ssenga. Kiwala ki? Be balina emmere era be balya ku butungulu n'ennyaanya. Amaka gano abasinga bamulirwana emmere basuulamu nsuule. Gozanya n'embeera nga yatabuse. Mwana gwe nkoye. Mwana mama bakazi ba. Kati ng'atandika kumunyumiza ku bigenda maaso. Bannanga abantu bano bageya mwana wange. Nga bali kugwa. Abantu bano bonna bageya ono omu kubanga mbu be bali obulungi. Munange omanyi balya nnyo emiwogo. Ate emiwogo egikaawa egyo gireeta obusungu ku mutima. Kati enge kirindi ffe tulya ku mmere ensiike. Wano ku mizigo gya wano guno omuzigo gwe guvaamu akawoowo ka butto. Naye awasigadde ebintu si birungi. Bannanga abakazi bano bageya. Bakuyita omulogo ate nga be balogo. Nanti nyumba tulama bawala basatu. Ninda kumusa. Kani nga mugamba naffe gye tubeera batugeya. Ono gyali mu muzigo abo basulamu abawala basatu. Baboogerako bamalaaya kiki ebigambo ebikyafu ennyo ebiri bwe bityo. Kale kulwokuba tuli basatu ne mazima tituli bamalaaya. Naye ng'ebiseera ebisinga abaana b'obuwala okweyombekera mu muzigo ogumu. Oli bwakuyita malaaya era olabanga erinnya lyo bali kwambadde. Firimu tulaba emizigo nedda. Kale agenda maaso mwana muwala anyumiza munne ye gy'abeera. Banne babeera nabo atamuwuliriza gwagoba. Kasita ogaana okulayika ndi okkiriza kyagamba. Omuzigo gwa mitwalo 9 buli omu aleeta 3 ate ayagala bongeza. Obanga naawe opangisa naye ng'oli Land Road ku banno ye mwana muwala ono. Banne baawawo okusula ate naye amala n'abasolooza. Kale nabo obulamu bwe babulabanga we buli si wabi. Kubanga ne bw'atambula teri musajja mbw anaamugamba ovaawa. Kye kintu ekisinga okulayika nti ye ate mu bannakyeyombekedde ayinamu essanyu. Tugenda maaso.
nga tujja tudde erudda musajja mukulu gye yakoleranga ali ku mulimu. Bino ebyokolera seefu wali eri ku bibaawo takyayagala. Seefu aweeka mpeeke. Abakozi b'ennaku zino bakwatayo nnyo. Ali ku mulimu boss. Sajja mukozi saabina akola. Katuba tuli awo ng'aliwo owa boda ayingidde. Owa boda mu kujja ng'asooka agipaakinga wali. Abeeno ogenda okwetegereza. Nga bakonkona baleese enkoko nga ne Joyidi baalidde enkoko. Owa boda munnange omwami abadde ampeereza agambye nti nkuleetere munnange nnyabo. Agambye enva zino aba ayagala ekyeggulu kw'abaalya. Bannange eno yonna tunaagimalawo. Ayogera ebigambo ebirumya bamulirwana bawulira. Banenge eyina amasavu ye. Eyina amasavu. Soka olindeko. Kale agambe tufumbireko ttooke. Kati tetugizadde agambe tatuwaddeyo ku nnyama. Kenzi gyendabe munnange. Koko nayo nene bula noba tunaagimalawo. Obeerako n'emikwano n'obaako gw'owaako. N'alyoka agiteeka awo. Ku mizigo. N'atandika okuba obukule. Ku muzigo asooka n'akuunyiriza akawo k'enkoko embisi n'amala n'akuunyiriza n'akeeyidde. Kumba ow'olugambo. Beti oli eno twavudde dda bannange oloba. Sooka ojje. Kiki? Leero goba wakula otya bannange? Omanyi ekigenda maaso kiki? Sebo munnange baleese enkoko. Baleese olukoko lwonna lwali lukozimbye olukoko lwonna tulina nawe lutunula. Olengera olugambo lw'emizigo. Akakoko akaanise wali gy'obeera kalimu amakuta tulaba. Leero tunaayitawo. Tunaayitawo nga tugenda emmanju anti baleese enkoko. Leero simanyi na kumanya sandifumbye. Emizigo gyegyo. Okufumba emiwogo ennaku ebbiri baba bakugamba gwe kikiwa baaki. Oyina oluganda n'engulube omuntu okubanga wekkatira emiwogo saawa buli saawa. Togeza leero n'ofumba mukene ajja tutta munnange. Balike baleese enkoko olengera omuli wa mukene yenna aba atunulanga omutwe gwe. Kaakati baleese enkoko. Leero omuntu alabye ali eno atandise okuba ejjiiko. Omuzigo okwo okubeerako n'omukazi n'atandika okukola entuumu bw'atyo baaba. Omulabirizi oba olabiridde. Mufumba nkoko. Ono ng'asooka akwata oba biki mu lubatu ng'ajja bayiremu ettaka mu mpulire abikula. Bannange n'ayiwamu mugirye ebalakire. Olaba emizigo. Olengera emizigo. Mukazi watunga jja. Bajjulire. Kube bamulunze. Bamuteereddemu tamanyi ne bamuteereddemu. Kakano oluvannyuma waliwo emizigo gy'emmanju n'egy'eno egisembera ddala. Oba abeeno gye bali. Abeeno kiki kaleeta? Stole ki? Gyebale. Kaleeta? Kaleeta alina sozi mukuba wulira. Kina nimba wa sente situsa kulandiro naite zatu
sabo nyambe njala bafa suzeeko just enough rest nakimbala mutaka mbwa alina akasente ke yali afunye nga kagenda walandi road tekatuuka katalandise kwegalira bamusuze gozanya n'okuzanya ensi ekuba ng'omuntu alinonya wasula ennaku 3 wezigwa akayizeeko ewalala kwegamba akanya kukyala kati nga tujja tudda wano musajja mukulu ate ogenze wuno atema sente za Tracy ez'amata omwana titomugulidde mata obadde ki naawe fukolindeko kanange togenda naawe kiki omwana totuwadde sente z'amata kwendi agaani aga Tracy oyo naye akyakaabira amata kawe kyayo omukalu abaka kusooka ongere muwe mugulire n'emiwogo awo laba omwana naye ssebo tayagala kutunula ku kyayi mukalu nekubeera ng'ovaawo Ba Andrews. kola byoki Tewali naye kyenzijayo afumba ngulina omwana kikawuyitawo yinne mu nnyumba ozanya gwe n'abaana gwe waka bw'obeera ng'oli yala omwana wo tajja kufa yala naawe kadenge gye bataalese mata katambule ne kagende wa Aunty Rose kalinde gye bafumbye kagenza okulira bagenda kujjula mukeni ne kasiibula ne kakyaluka tugenda maaso efirimu tulaba emizigo nedda kale tulengera omukyalo ono ajja mukyala mubaaze entambula yokka alabira ddala tebannazimba naye n'emizigo kwe bali era yatuuka kale agaziwa kuba balwawo okulya ku mukene be bagula toilet paper abasinga wano bagendayo na bikookooma mutomeza amanda sanyiba bamukolako effujjo gwekimanyi nti obwavu busobola okuluma n'olemera mu langi emu kale ono ne weyeesiga ebiziga ayongera kubijja embeera empisa embi zimulinga empisa embi kale nno beeyisa bubi ku bannaabwe kati ng'aveeyo nga gyanyumya era ogenda okwetegereza abageya bannaabwe be basinga bali mu mbeera embi babaabwe tebabalekera na ssente za mmere zimala kati ng'asooka anyumiza mune nga wazaatabuuli nga gyatambula ng'ekibaata mbu n'amukuba baketi bakitya bakikolako olugambo naye bakitya kisobola okusekula nkikubye mamanda gonna era olusenyente ndukiyiridde n'obusungu bunnuma gwate olusenyente lufumba kibonga yenna nnyini ali wali abitigguka ati agenda aniigina ati gyobeera ffe tulinga abakolimire ani gwalaga ipsi zetutalina yakikuba amanda yanakitega emisumaali owange jangu tugende tukolere eri olugambo ono asazeewo agalewo ewuwe mwami tabasanga nga bakola olugambo namugajja tugende tulukolere ewange emizigo tegikalaawo naayoza nkuba etonnya bwana bukojjowa akakyami awo mulirwana ayoza amabaafu gali wali ono yasooka n'atunula ye muto kuma obugi bwange tibawiwamu ettaka mukume bulungi kati yagamba Tracy amukuumireko balina omuze agayiwa ettaka mu nva za banne kati yagamba Tracy amukuumireko kwe kujja emizigo abantu basibirira buugi gwoba okyabiyita bya muzannyo kati wamala okuleeta ekikopo ekyobuugi akala nakaga akagenda ewaabwe simanyi olengera emirirwano akaga esooka ogira oddako ewammwe nja kuyita kumba ayagala kunywa yeka yafumbye etampeko emu simanyi omuzigo oguyita mwangu sikakuba oli mwana wa mukwano gwange naye tuno otuugi otulimu amata bwe ntukuwaako mba nkoze bubi ng'agenda maaso yesaafiisa nagaye tuli ku mizigo omwami wuuno tamanyikiddwa mulimu mutuufu gwakola manyi ebyemizigo gino obanga embeera agyanguyizza mubaamu ababiri muba mugyamu
Banange ng'olina obubako kampulire. Kati ndudo okukwata. Bwe n'ebirevu biringa ebitali bibyo. Omukazi aleeta akaboozi akabanga akasesa naye ng'ate ali mu kujerega ebyaddala. Omwana ajja kutusanga. Bano omwana ajja gwe esoko lindeka. Kumbe omwami ayagala kuluma misana kati saawa eno. Kalina kamwana ajja tusanga ne kabagwamu. Abaana b'emizigo tebakonkona. Kagwawo ng'eddebe. Enjala ekuluma ngenda kuyita. Enjala ennuma genda tujja tufumbo nja kuyita. Nze nkasibye. Babadde batandise laavu kati nawulira bamuyingiridde. Bwakomawo ekiro akaana tekagenda kuzannya. Emisana akaana kabeerawo. Ekiro tulwawo katwala kawulira akaana kalinga akalina ebizomba mu matu. Okoyo okuzannya taata yabuuza ng'okoowa mangu. Baana ffe twazannya nga tuli baana. Nze nkoowa mangu era obeerawo nkoowa mangu. Mulimu obwana bebazaala mu lugezigezi. Taata akomyewo ewaka taata wa mulirwana eri bakeera kukola ono taata okukomawo ewaka abaanonye eki kaba kaagala kalabe. Abaana b'ennaku zino tebakyali bangu. Kale munenge yita ennaku bbiri endala. Tugenda maaso. Kati waliwo ali muzikunyakunya. Naye tugenda tuzannya. Bugenda okuzannya. Gwovaawo. Gwe. Saagaana ogenda okuzannya n'abaana beeyo. Kumbe kali akaana kagezi eri bafumbayo nnyo ennyama. Yitaawo wana olutwe lukalinga ensululu. Saagaana okuzannya ewaana nakunuba kuwa obutwa. Mukazi waawo omumanyi maama wogo ogwana wo baba balogo nnyo. Baagala kuyigiriza kufuwa mindi. Ate gwe nnyo weegendereze nnyo omwana wange. Kenyi wayi nze muyise. Yigira mangu monda kiraba olutwe. Oli mulogo. Mwenda aloga bawo. Ologa we noonya ologera omwana wange waloga bawo n'omalamu amagezi yenna atunulanga enkoona y'emmindi gulabe. Bunzaawo ne mulaba. Muddangamu ne mwesembereza omwana wange. Emizigo egibeeredde emizibu. Bw'oba olya bulungi nga neiba we alya bubi akukyawa. Kyala yanoonya ekyokukola nekimubula. Omuntu okuwalana nga tolina kyewali omukuze. Bannange ekintu ekyo nakyo kirala. Yasooka n'alowoozaamu ekyokukola ne kisooka kimulemu okutegeera. Kakati oluvannyuma kano nga kajja owulidde mbadde njagala mukuvumira ssebo ne kayimuwaana ngo batandye yompa mpulidde ng'omuvuma bannanga amatama lwakuba buzeeko omuvuma kali akantu kaffe oba mbadde naagagwe mbadde nyala kinziremu nkikubire nandikuweereza embayibayi z'amatama nga gali ku lusaniya bannanga okivumye empola wani kivumye ne kikoggako amatama ago nakyo ne kireega ku luba bannange nga batwogerako nga wetusiiba enjala musimanyi twakogga njala sizoni z'enjala zakikyala waffe oddamu n'okinvumira oba ofunye tayimu lugambo kuvuma bannaabwe butayagaliza kulingiririza kufiiriza byebyo ebintu byebabeera baliko kakati munnange oluvannyuma tuba tuli awo oli otya tugenda okwetegereza namuyiwa wali amazzi Landlord Ssekyewa Godfrey Gonzaga wewakana saabagaana okuyiwayiwa amazzi kyafu tatawa nakoowa obukyafu wano kitaawaaliwa bwenzira nensanga saagala kuddamu kyafu wazza wano kaleeko naye katunula ngaawe okutunula bwe babagamba nti zino ennyumba nabbanzibe bwe mutwe mugenda maaso n'okukyafuwaza wano nawabaawo nga wakyafu ennyumba zino Landlord ono ani afumbira wano nyagala kumanya ani afumbira nedda ssebo nze owaawo yafumbirawo n'owaawo lye bafumbirawo era kamwe bali omwo bagambe saagala labalaba bubafana laba bwenzira nembisangamu ebyo sibyagala njagala mpite wano nga bwe nakolawo nga bwe wali kye bakoze wano bwe zibomokanga mu nkubira Landlord baagala kumubuulira
Munange landiroodi mbadde nakyenjagala nkubuulire naye nga ndi mu mbeera nzibu. Abapangisa bawo nga bandi bubi. Omukazi wawo bannaye nga nvuma. Omukazi yanvuma katankoge mu lunaku lumu. Ndindako. Ntaddewo olukiiko lwa emergency. Kubanga njagala bonna mbalabe imanye mbalandiro abantu kibana bagenda maaso n'okuyisamu obubi abapangisa abalala amaaso. Kubanga abapangisa abanyirira mba saagala babaleekanye okiwulire ekyo kuba kati bali abapangisa abakozi mbo basekyo mbagoba. Kati gwe abapangisa abanyirira mba saagala abakwateko okitegedde kubanya n'okusonyiwa omwezi mu by'okusaaga. Bagambe nkya njagala babe nga weebaleeza ensonga nzimale. Abapangisa abanyirira tebajogwa. Kubanga bwe baba batandise empisa mbi bagobwa bebabi bebe empisa embi beboogera ennyo bebavuma bannaabwe abanyirira be bano bogambye abeerudeno Sekyewagonzaga mwenye Landi Road mwenye mayumba yake zibeerewo bubeezi mubeereko ekyo nsobola n'obagoba ate nendekawo mu abanyirira mwekka bonna babu esebo taata ajja abayitamu Landi Road nabo bazibu. Abapangisa abanyirira ennyombo tebabasaba nnyo ssente era tebabavuma. Efirimu egenda maaso. Kati munange tuba tuli awo Kagakima wuuno ava kugaleeta Nsulanti. nyaweerani Salaki oli otya? Badde nze kati ewalina ebidomola ebikalu mbadde njagala ngaleete sooka okebere tulabe eyo bizinesi yono teriimu masa akaduuka ake tekabeerako bifunguwo egenda maaso ye kagaleeta yasomba amazzi obulawo asibye entumbwe wakuba omugulu abanga kubye enkonyogo ogiwuliramu omusera abeeno wowo nze Kagakima kiki Kagakima yabuuza obaga abaweddeko kati badde njagala ndaba obanga leeta omuntu tuli muno twebase otukonkono olw'amazzi obaaki gwe baga buli kaseera tuba twagala mazzi gwolooza agali munda tegatumala. Balina ge balina munda wano babadde bakyebase kwe kuzzaawo ebintu by'emizigo ate si kwe kubeera emizigo egitaatuuka anti embiriga ezibeera ewalala neeno babeera baziwulira. Sebo nono naye alina mukwano gwe gwatera okujja n'anyumyako naye manyi bagambe 10 terikyawo omu. nabadde njagala nakugamba Suzi mpera nga njagala kugenda n'ekyayi mukazi wattu embeera emutabudde bakazi newankubadde ayagala nnyo okulabika ndi abeera wano manyi waliwo emizigo eginyuma naye abakazi wano bamuddako ne bamugeya abakazi ne balyoka bakuvuma byotakula abakazi banangidde obulogo mukazi munnange oli omugani lwaki tobavaako kati ekyo kikulumirawa kubanga omwami wo buli kimu akikuwa naye baba bakwogedde ki gwe kyoba okola lya mmereyo ekubukale kani nga mugamba nisimanyi kuba tebalina kyebatamugambye mbu yaloga bba okuba ni buli kaseera amuleetera enkoko ne banayinza ebba wange simuloganga nako omusajja njagala buwagazi kani ng'agamba ekyo si bulogo n'okulabika obulungi omukazi alabika obulungi ate n'omwami ayongera omwagala. Abakazi abasinga balowooza ku lw'okuba abasajja babeera nabo balina kubaloga bulozi balowooza n'abala bwe batyo mulimu omukazi ng'alayika bulabisi bulungi nga ne waba taloze omusajja ajja kuba nga amumatirirayo munnange sikuvaamu naye kyenkugamba vuma
ono yamugamba guma ekyokwogerera tekikujja ku mizigo. Kwe munange nkulabyeko sidde wange nga bansuulidde ebiteega bayinza okuntega emmindi. Kwe kwate ekkubo alabe ngadde ewuwe. Kakati nakawungeeza ako ekiro ekyo mwami akomyewo. Mukyala buli kyayogerako omwami aba agenda kikolako. Ebiro ebiri tofaayo naye ate ennaku zino ndakubizaako lava eri wano baaba laba akabalaavu mbeera nawe waka yenna atunulanga laavu gwe yagwako mu luwonko naye omukyala amwagala kyobola anagaasi wali musajja mubi kubanga amusanze mukazikiza tosala naye ng'ate musajja ssebo bwa buvunaanyizibwa. Omukyala obedda alina ekimusiiwa ng'ayagala kigamba mwami yagadde n'omukubira essimu n'agamba naye kasooke nninda akomewo. Waliwo ekintu ekisinga omunyiga. Abakazi bano babeera bamugeya bamuvuma. abakazi nakati neera bakyakula Ngasooka mbuuza abakazi bakulemerako ebyaddala. Bw'agenda okunaba bamusekerera jjukira emizigo egyo giba n'ekinaabiro kimu. Osanga kabuyonjo emu ng'ekyamwamu bonna ab'oku muzigo abantu nga 10. Awo no kabuyonjo naye beetamye. Tugenda maaso. okujjako gyobakugambya ati Era ayina mukwano gwe yabadde annyonnyodde ku nsonga zino. Yabadde awulira ngo babandi badde bakyusa ne babeera ne batandika okubeerako awantu awalala. Abantu bano nga bavuma. ensonga mukyayagalawo Omwami ye wanaawulira akyayinawo emirembe. byangu ebyo ajja bimalawo Yabadde ne landiroodi amunnyonnyodde abakazi ano engeri gye beeyisaamu. Landiroodi n'amugamba nti agenda kulayika ndi munnange nteekawo olukiiko eyo ensonga ejja kwogerwako. Abakulemeddeko abo tujja kulayika nti tubakolako. Tugenda maaso. Olaba ekiri eno lava eri mizigo muno lava ekaabira mizigo. Kale no abadde Ssekyewa Gonzaga akugizibwe Moses Mosh ne Nantale Suzanne. Eno yo bwetyo begenze. Twagala nnyo abayagala ebina Uganda akuume.